nze nyinza okuba saasoma Quran na hadith kusomesa bantu irimu ni Allah nampa wallet kandabikire mu kuweleza umma nga mpitira muki mu wallet bali Allah be yawa okusoma hadith ne Quran buba kwate emizindalo Allah tunyumiza mu surat Qasas mu surat An-Naml ekyafayo kya Nabi Sulaiman famakatha ghayra ba'idin Nabi Sulaiman alayhi salam ngabe tumanyi keso ya Hudhud we yatunulanga efulungu talirabawo na subizo dibonereza naye mu bufunze efulungu lyakola da'awa inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah efulungu lisange saba kyali kyalunga kirisaidiza mu Yemen eyo yuga nti nsanze omukyala afuga abantu ekyo si kisinza okuneewunyisa ekinneewunyiza tebasinza Allah basinza njuba kyewuunya bano bali kuki Allah yasjudu lillah mfajo okuvunamira Allah ekinyonyi kino ekitusingira yewa kyalabikako mu kuwoleza daawa nze ndabikira muddi bwe kituuka esaba nekiraba bano nga basinza ebitali Allah simanyi kwogera nabo tebategera lulimi lwange kangende ngamba ayinza obagambako ye Nabi Sulaiman alayhi salam era Allah yesiza ku kinyonyi kingdom namba nitula shahada n'abakyala amajege abantu bekyalo kyonna ne basiramuka kinyonyi era bwe kyamugamba Nabi Sulaiman yawandikirawo ebbaluwa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin yakutisawo ebbaluwa kyenjagadde muno kyekiriwa n'ekinyonyi kinsinge kikole ku ddaawa nga nze ntunula butunuzi ekinyonyi nakyo kinsinge omuzindalo sigusobola saabisoma omuzindalo sigukola ki sigusobola saabisoma naye ne kawale tikagaane labikira nnyo mu kuwuleza obusiraamu ekinyonyi kyaweereza ekinyonyi kyakola ki kyaweereza kakati nze ndi imaamu wali ku Freedom City najja nankumbi wempeereza nga imaamu ku masjidi eriranyewo bwe tugamba bwe tutyo nti wa bajja zirya bwe tuzireeta bazirya buli ye Allah bakutaddemu abo bazireese gye ziraga ebiddako tebikwatako gwe empeereza oba ozikoze eki oba ozimaze meseji yange gye nsoose okugabira abantu be Pretoria tulabikeko nga naffe tuweereza ku buki busiraamu mwonna bw'oba osoboledde Hamza bin Abdul Muttalib jeno wa eno Saabalwanyi atunyumiza radhiyallahu anhu batuuse Madina bazimba omuzikiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuzimbira masjidi ye basomba adikowa bagenda okulaba nga Nabi sallallahu alaihi wasallam atadde ejjinja ku kibegabega alisomba aleeta eno ku musingi bazimba Hamza mbuuza nti ya Rasulallah lwaki ositula agayinja Nabbi namugamba njagala kuwuliriza nange ku busiraamu ani ayogera ekyo Nabbi n'agamba Hamza nti nange njagala kuweereza ku buki naye bannange oyo yali akyetagisa okuweereza yali taweerezanga Hamza n'ali mujjako namugamba tuyambe funawo otuula obeere bubeezi awo ng'otudde kati bwe likuba ebigere umma tuligigamba tuti yali mujjako alitaddewo ku kibegabege oguyinja nno ogwakula ne guwola Hamza n'ali mujjako namugamba ngenda ofune wootuula nkimanyi gwe mukama wange naye nkusaba toddamu kusomba adikoowa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayayaana kuweereza ku busiraamu nze ndiriddawa ngamba gwe asomba hadikoowa bateeke mu musingi gw'omuzikiti afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi wali abasajja bagala okweza obusiraamu ate nga bala bali silent niye omuntu gwomanyi yenna nti aweereza umma mukozi wa da'awa bwakutuukangako mulimu akantu mwali tikola ki abatusooka abalongoofu batugamba nti esente toyinza genda nazo mu ntaana n'ofiira wano essaawa zino zonna eziri mu ATM machine nawa zonna kuba tekukyaliyo neegi
naye ate osobola oziweerezaayo ne zikwaniriza mu ntaanaayo. Ogenda okutuuka nga takbiira zivuga tusanyusa okulaba mukama waffe, otya mu kuziteeka mu kkubo lya Allah tabaaraka wa taala. Osobola oziweereza mu ntaana ne zikwaniriza, naye wookutukira nga ziri wano esooka shariya esooka zikujjako zabasika oba tukyalinaku wadde simoni naye nga guwadde ozikola ki ozituyanira. Wookutukira shariya wezikujjirako z'abaana na mukyala tolinaako wadde simoni neji liliwaratha zabasika zisigalwa, naye osobola oziweereza. Tulwanagane nazo tuziweereze. Oba oli awo zinaatwaniriza emagombe, zinaatwaniriza nga tuuse mu nsi ey'enzikiriza, ensi etaliiko nnyama n'amagumba, alamul arwah, ensi ya myoyo. Tusaba Allah tabaaraka wa taala atwale nga atusiimye. Ebigambo byange bijja kwetooloolera nnyo mu aya emu, bwe njimala tugende mu bibuuzo. inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Allah atugamba mu Qur'an nga atulaga obulamu ffenna, akaseera ke tulindiridde akajjula entiisa, akaseera ak'entiisa ku munnaffe agenda, ak'entiisa ku bannaffe be tulese ab'eŋŋanda n'emikwano. Atugamba nti bamalayika, kubanga omwanadamu bw'aba agenda okufa bw'ati amala kulaba bamalayika, tosobola kufa nga tonnabalaba. Era ezimu ku sayini kwotegerera nti nina okugenda kasula bamalayika, olw'ensonga nti buno obulamu bwe tulimu bwaffe obwawano tosobola kugitunulako n'osigalawo olw'ekikula kyayo. Gutonde gunene gwa ntiisa, toyinza nagufumiitiriza nti oba eringa jjagu oba enjovu. Gwali otuddekawo n'ogamba nti bannange malayika eringa lusozi. Kitonde tokirabanko bukyozali, naye mu bisookerwako by'osooka okutegerako nti ŋŋenda kwe kwerokera lwoti yonna n'ogiranga bwe yakula. Ako akaseera kajjula entiisa. Munnaffe ono abaali awo wansi, olutya lwasooka okufuna luba lusifu nnyo, ne Allah atugamba nti bamalayika bwe bamala okukakasa nti atulabye kati, abakkiza baga nti la takhaafu wala tahzanu, toddayo kutya teweeraliikirira. Ekyo kiri kubakkiriza, sa Allah teeke mbakkiriza. Bamugambye kubanga bakimanyi ogenda kutya. Alla takhaafu wala tahzanu, toddayo kutya wadde okweraliikirira. Bamugana kutya ki? Bamugana kweraliikirira ki? Ng'obulamu bwayingiddemu bupya. Hayatun baruzakhiya, bulamu bukaawu. Wano wetuli bayitawo hayatu duniya, obulamu obunyoomebwa. Wano wetuli bayitawo hayatu, ekigambo duniya kitegeeza ekintu ekinyoomoofu. Lwaki babuyita bulamu bunyoomoofu? Buli kyomanyi nti kirungi kikyuse bwoti. Njagala omukyala nga alina akanyinda akalungi nga tannaakunyiza, ng'alina ekitundu kino kyakula bwekiti bwekiti nga kinaakuvaamu birala. Buli kyonna kyowulira ng'alina otumwa agezaagana okusenya, tunaddayo okubeera otumwa. Buli gwe kyolaba nti kirungi mu duniya kikyusa sayidi eno eba otolaga. Obulamu obunyoomofu. Gwe tulaba nti akamwa ko kayonjo nnyo, ate bwe wanda osobola okukwatamu. Naye nga akamwa kaki? Hayatu duniya. Alla takhaafu wala tahzanu, bamalayika bamugambirawo toddayo kutya, toddayo kweraliikirira. Totya gy'ova, totya gy'olaga. Ebyo bibiri. Totya gy'ova, abaana bange, emmali yange, nankani, byendese, kasita nga obadde mukkiriza totya, ebyo Allah ajja bikuuma. Ate totya gy'olaga, kubanga gy'olaga watereezaayo nayo. Wala tahzanu, era teweeraliikirira gy'ova bino byolese ne gy'olaga. Alla takhaafu, totya gy'ova ne gy'olaga, wala tahzanu, teweeraliikirira gy'ova ne gy'olaga. Naye baani abafuna ebyo? Baba n'ennyingo bbiri. Bwe nzimala nga tugenda mu bibuuzo, ennyingo ezi ziba zaayogeddeko ng'atandika inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqaamu. Kasi tumala okuleeta la ilaha illa Allah,
n'otula shahada nti njimaze ekiddako istiqama akokubiri akayinga akokubiri ke katubonyabonya al istiqama kwe kubanga eswala ettaano bwali ozisala mu jama mu muzikiti mu 2000 nakati nga bwe ziri towenyenyanga ekyo bayita al istiqama nga bwe kyali haramu luli mu 2000 nakati nga kikyali haramu kulwaki istiqama etulema bye twali tumanyi nti biri haramu luli mu 2000 kale ate byakyukamu .com kyabakyala tubawo engwalo .com nga etteeka lya Qur'ani lyakyuka twafunayo Qur'ani empya olikoge nti ate kati kyakyukamu al istiqama okunywerera ku ddiini okuva emyaka n'emyaka ako kasinga otubonyabonya abaali abasaza ejjama mu 2000 basuubuzi kati talina na budde bwa jjama agatangatte al istiqama abagenda okuba n'ennyinga ezebbiri inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu bebafuna akagamba kaga nti totya teweraliikirira ate ffe tulina bakwano bo bamalayika bamutegeeza nti ffe tulina bakwano bo nahnu awliyaukum fi lhayati dunya wa fi lakhira totutya ffe tuli mikwano gyo naye ngaebitonde ebikugamba nti tuli bakwano bo bimanyi gye bikoma ensozi kyondo kinene naye bisooka kweyanjulira toddayo kutya toddayo kweraliikirira ffe tuli mikwano gyo olwono puroguramu ezo kazitandika okutambula nkuutira omwoyo gwange n'ogugwo okuba ne istiqama okunywerera ku ddiini era wootegerera nti istiqama eganye okunywerera ku ddiini kuganye byewali oyita haramu luli bw'olaba nga kati bikyali haramu gy'oli manya istiqama eganye wootegerera nti shaitaani ekuseseetudde biwali oyita haramu luli mu 2000 kati bikyali haramu manya shaitaani ekuzizza emabega sitepu singa nnya ddamu weerwaniko okomewo wewali luli kulwaki tugamba nti shaitaani ebekuseseetudde ekuzza emabega Qur'an tekyukangako ebyali haramu luli nakati bisigala biri kiki omuvubuka yali omunywevu nga toyinza musanga bwe yetabaataba mu bakyala kati ddiiru ze zonna zitambula n'abakyala sisita n'afuuka sisita n'afuuka sisita luli okwetabika mu bakyala si kirungi naye kati byakyuka ddi obaka bwebwo bwabaka bwange njagadde okulekera abantu e Pretoria insha allahu tabaraka wa taala labikira nnyo mu kuweereza ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba oli awo akukootaddeyo Allah alikubanga kaliteeka ku minzaani ku yawmul qiyama nali nva e Kampala lumu nga ngenda Kigali n'omu ku basomesa bange musajja mu Saudi nga nze nvuga nitugula amenvu mu kkubo ne tulya nze ng'ebikuta mbikasuka mu ddirisa bwe nti ebyo naabitereka bwe yamaliriza ne mugaba bimpe mbisuule naŋŋa nti tuyinza okusanga embuzi ekigambo ekyo kyankuba wala tuyinza okusanga embuzi tuyingira akatawuni akaddako n'agiraba naŋŋa ayimirira tiyabikasuka yava mu buvi n'abizitwalira bw'ati bwe yadda yaŋŋamba nti akoolabangako okusaaga nyinza otuuka ewa Allah nga wenzijejja naawo akolabanga akatonotono kati nyinza otuuka ewa Allah nga wenzijeki negibulye n'akantu ako sikeerabiranga lwaki nkaleese okutegeeza nti ako kuyinza okukwata n'oteekayo olaba nga tugenza okugula ennyama simanyi oba eno nnyama mugigula mutya naye waffe ntema kilo 2 atema ne zitawera waliwo wakwata obuntuntu n'ayongerako sibe kiba bwe tugenda okubeera ku yawmul qiyama bateekakola manzaani n'eswala na biki bigaane babuuza olina ki tinayo nateekayo landi zange birina lumu bwe twali nankani babuleete babuteekeko owa minzaani ayongerako obuntu butono minzaani n'egireete bagayongerako kilo namba omusaba kilo 2 nezigaana okuwera n'akwatakwata obuntuntu awo n'agira bw'ati neziwera eyo minzaani egenda otubala ku kiyama bwetyo amazambi gali eri ebirungi biri eno egaane leeta nayo kaki nakwata olukumi olwalandi nenduteekayo balusuuleko bayinza oddusulako weeru tunaga nti kati owonye ekyokubiri tufune al istiqama mu ddiini yaffe
njagala natusomera ebibuuzo inshallah taala. Sheikh, singa tuzimba omuzikiti nga mutono oluvannyuma ne wabaawo omugagga najja n'addamu n'aguzimba n'agugaziya, abaasooka okuzimba bafuna empeera? Kakati ebiseera ebisinga empeera zaffe Allah azituwa ebbanga lyomala nga gukyaliwo. Ekyo kimu ekyokuli bajja n'agugaziya, abaagula ettaka basigala nga bafuna abaagula. Era kyola gula ettaka kikulu nnyo, kubanga buli alijja guyinza otuuka nefuka old fashion ne basaako omulembe nga bayoza emirembe mirala, ne bwe tuuka ne guvaawo khalas empeera ziba zikomaawo. Sa Allah atuwa empeera ya rabbi. Naye nannyini ettaka ye buli bajja ne bazimbako omulala ng'afuna, bazimbako omulala ng'afuna. Naye tekitegeeza nti ate sijja kusonda kubanga bagambye banaagumenyawo sifuna. Zimba oba ofunyeeko ezo ebbanga lyezumaze nga weeguli inshallah. Okusaala sunna nga ntudde kiramulwa kitya? Asaala ng'atudde ye mulwadde, asaala ng'atudde ye mulwadde, salaatul marid. Atali mulwadde asala ayimiridde wadde sunna. Eswala ya sunna eba sunna nga tonnagitandika kasoga nti Allahu akbar ebitebe bifuuse farad. Era kyova olaba tuyinza kubuukamu nti nga bweriye sunna bino ebimukambireke, kisoboka? Era wobirekera ofuna omusango. Ibada eza sunna ziba za sunna nga tunakola ki? Oyinza okugaa nti olwokuba ndi musala ya sunna kankwate essimu, alo linda kumala okusaala, ofuna omuki? Eba ya sunna nga tonnagitandika. Omulwadde yasaala atudde, omulamu tasaala ng'atudde. Bw'oba omukafiiri kiramulwa kitya? Kuba abamu bagamba nti omukafiiri tagendagenda mu bbaliro. Nabbi yagamba Muadh bun Jabal ng'agenda e Yaman, ogaa nti wattaqu da'wata al-mazlum, tyannyo eddwa y'omuntu ali azamaanyiziddwa. Yagamba muntu, tyagamba nti musiramu. Era singa oli azamanya omuntu yenna oba asoma nzikiriza ki n'agamba nti nkukwasizza Bikira Maria eddwa ekukwata, Allah ajanukula. Allah lwaki ajanukula? Tayagala buli azamaanya. Tajanukula kusiima nti oli asabye Bikira Maria, ajanukula kuba nti tayagala buli azamaanya. Emali si yiyo gy'okwatako, emali si yiyo, si haqiyo, era tekizibwa kukwatibwako. Genda opakase yiyo. Nekyokubiri ani yagamba nti bagendagenda mu bbaliro? Nabo bagendagenda mu bbaliro kuba nabo tebenkanya mazambi. Waliyo omuntu nga si musiraamu nga tanywa mwenge, tayenda, tabba. Era tulowooza nti ajja kufaanana ate oli atali musiraamu ayenda batta abantu. Era nabo bennyini bagendagenda mu muliro nga tegwenkana madaala. Si bonna nti baba binnyo, mulimu abali kalekaleko. Era nabo bajja kgenda muki? Mu bbaliro nabo baba bale, kubanga bonna tebenkana, baawukana. Naam. Kayungirizi alamulwa atya? Kayungirizi kyeki? Buloka. Buloka ne Nabbi yabasangawo e Madiina sallallahu alaihi wasallam. Mulimu mukadde oba buloka, mulimu mukadde naye just mulimu ennyingo bbiri kasita ozitereeza oba ogenda kulya halal. Omuntu akula owa buloka alina okwogera akamogo akali ku commodity gye tutunda nti moroka eyo baagikuba ebigo bibiri naye omugagga agitunda. Ettaka eryo lirimu enkaayana, bakaliguza empewo abantu 3 onoogula. Alina kusooka kumenya akamogo kali ku commodity gyakola ki, so si kukweka. Ekyokubiri tali eno n'eno, kubanga waffe bakufunira ettaka gwe bafunidde osasula n'oli gwe baleete naye ate n'atona amutuumye nti wayi n'ettaka lye njagala mu kitundu kye. For example, njagala saidi ze Nateete, n'akutuma omunoonyeze oyo ye mukamaawo yakusasula. Oba nawoga nti eno tupoloti ngitunda, nnoonyeza omuguzi eno tupoloti ngitunda, oyo ye mukamaawo. Obukwakulizo obwo bubiri
bwe butereera ng'oyogera nti ettaka liriko enkayana, emooka baagitomeza, emooka yagwa, emooka nzibe, naye tugitunda naye nzibe, onoogula. Naye abasinga amanya ebizibu ebiri ku ekintu kyatunda n'asirika, oba oba buli azaamaanya. Bw'amala mpe zange nawe mpe zange, ali eno n'eno, amutumye yaba boosi we yamusasula. Lwaki obusiraamu bwagala nnyo bulooka? Ebimu tetumanyi gye biri. Kati otuuka e Kampala njagala gula tulakita, ogenda kutuukira olage wani, njagala gula ttaka emuyenga, ngende nga nkonkona bikomera by'abantu. Oba bulooka ye amanya nti wali batunda, waliwo ne gundi ono atunda. Kati balina omulimu mulungi gwe balatukola ki, gwe batuyamba. Naye kayungirizi bali mu bintu bingi wano, bayungirira nnyo mu biki. For example, ani ampaayo kutunda moroka, era bye bimu neeka. Omwana w'obwenzi alamulwa atya mu busiraamu? Omwana tusaba Allah tabaraka wa taala tukingiriza abaana ab'obwenzi atuuke no tujja mu duniya muno nga tetuzaddeyo omwana wa bwenzi yenna. Omwana w'obwenzi mubi nnyo nnyo eri obulamu bwo, kubanga eba evidence ku yaumul qiyama eraga nti wali mujeemu. Allah aliba akuvunaana emikola by'obwenzi nga nti saali kyate kinyono yabaawo. Results ziriwa? Zizino. Wabula ye ng'omwana ye talina zambi, era muweerere asome. Tulabye ku bantu ne bagana okufa ku baana abo, naye temutwala kusoma ddiini, temutwala kuyiga Allah we, mbuwe okuba yamuzaala mu bwenzi. Ate olaba tuweerera gwe tulonze kasasiro, entumulonda entumusomesa n'asoma, ate butyo yaliko question mark. Muweerere. Tugenda okuziika abantu, haji tumanya adde w'amanyi masjidi, ne wajjawo omuvubuka ng'alina abaana bonna haji basomesa eddiini, ne wajjawo omuvubuka ng'alina dreads, yambadde ebikomo, yambadde earring. N'obuuza abaana b'omugenzi ti ate oyo naye waffe ne lwakuba haji yamwegaana, naye ng'afaanana omugenzi, kale yandibadde amuyigiriza naye eddiini nga banne. Maama yamuleeta haji n'amugobe waka. Lumu tugenza okuziika, tuli wansi mu kinnya mu ntaana, ne wajja omuvubuka nga era bw'atyo mulaasi ng'akaaba, n'abuuka n'akkirira mu ntaana n'ebigatto bye n'enjaga emisokoto giri muno n'ebibiriiti ebigikuma. Nitumbuuza ki njagala kuziika taata wange, nembuuza abatabani be twali nabo nti ono mumanyi nti muganda waffe naye yakulira ekyo nemugaddayo ogyemu engatto n'emisokoto gireke ebweru, naye ng'ekiri ebweru tajja kuziika, ayambadde bubi, tajja kuziika, tasaala. Ng'ekinneewunyisa akaaba, asinga ne bano ate abasomye eddiini abali ku mugenzi. Era waliwo akavuvungano k'amaanyi okukakkana yaziika. Twali naye wansi n'asitula taata we n'amuteekayo. Kati ki kyentegeeza mu bino? Omwana bazaaliddwa mu nsobi, saba Allah agitukingirize, naye weba eguddewo, ensobi bwebenga eguddewo, lwana ebeere mu kafo kamu, ereme kusaasaana. Kati juzi twalina omuvubuka ayimba, yafuna obuzibu n'omukyala, yagenda okumaliriza ng'obuzibu n'omukyala bwava watunkana sheekhe. Era obuzibu bugenda bweyongera, bino nga kakano tebikyalina mpapula z'amawulire, ate atunkana sheekhe mulala. Lwaki? Olubeerera obuzibu bwe bujja, lwana bukomaawo. Mwana omuzadde mu haramu, tomugiriza Allah we, akuze tamanyi ddiini, tomusomeseza, tasomedde ddala, talinnya kusoma, tamanyi na kuwandiika, kati ate afuuse munyiwanjaga, ensobi zigenda zeetuuma. Koma kwemu. Abaana bawala asobola okufuna olubuto ku lubuto, ku lujja, bamugobye, agenze n'akalenzi, ensobi zigenda zeeyongera. Bw'aba afunye olubuto eyo nsobi, tukome ku eyo. Bwe tumugobe waka ezo bbiri, bw'anoonya walaga ng'anoonya kali akalenzi nga yeefumbiza ezo 3, olwo alugyemu ezo 4, afiiriddeyo 5. Oluusi yeegabye eyo, bazadde n'owokubiri baleeta sukaali n'ennyama nga naffe tulya, ate tanise kulya haramu. So ng'ensobi yali ki? Tumukaayukire, tumuyombese, tumubonereze, naye tumugoba. Kubanga tugenda kukola yakumeka? Yakubiri. Kati omwana ow'obwenzi alamulwa atya? Al-haram, naye webanga ensobi baddewo, tumulabirira ne tukola tawuba. Ekikulu ennyo okukola tawuba. Ya ayyuha alladhina amanu tuubu ila Allahi tawbatan nasuha. Abange mu abakkiriza mukole U-turn.
tauba kitegeeza arrujuu ila Allah, okudda ewaani mbadde nakwata wrong turn nga ngenda wa shaitan naki byonna naye kati Allah wange ntambula nkomawo wuwo. Ekyo bakitegeeza tauba. Allah oba oli awo n'atusonyiwa bw'oba tubizeemu wootegerera nti tauba yo Allah yagikkiriza bwe butaddamu zambi eryo. Eyo formula ejjenja okuwa okutegeera nti ezambi linagwamu ery'obwenziriiri Allah yali nsonyiwa bwe butalikola ki, bwe butaliddamu mpaka nga bakuza essanda. Bw'olabanga balesa essanda zo ne baziteeka awo nga tolizzeemu ng'okakasa nti Allah yansonyiwa ezambi liri. Naye bw'olabanga olizzeemu manya n'erikadde likyaliyo. Bw'olabanga olizzeemu manya n'amakadde gakyakola ki, akyagakubanja agenda gakuvunaana. Kati amakulu kwerwanako butaddamu inshallah taala. Omukyala omuwala afunye olubuto, my girlfriend afunye olubuto, yes, n'ekimanya nti afunye olubuto n'engenda ewa abazadde be, abazadde ne bamunkwasa ne tuzaala omwana abeera wa bwenzi oba ne omukyala alina olubuto, tukoze ensobi n'afuna olubuto ne tugenda mu bazadde ne batuwoowa. Ekisooka kisuwoowa alina lubuto, ekyo nabbi yakigaana nga tuli e Khaybar, mu lutalo lw'e Khaybar twali tugenze, n'agaana ensonga eyo. Mukyala alina olubuto tebamuwoowa, amale kuzaala, tulina muwoowa nga talina kantu. Kati okuwoowa wekubaawo eba nsobi. Kaakati ate okuwoowa okwo kusobola okubaawo naye nga kulimu ensobi. Bw'amala okuzaala tuba tujja kuddamu kubanga olubuto tebamuwoowa. Era Allah kyavaga nti mu surati al-Baqara, la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna. Omukyala takweka bagenda muwoowa alina olubuto ate alukwesa asirisi, takkirizwa kukweka biri munnabaana ayogere nti ana mungenda kumpa naye ndi muzito myezi 2 oba 3 oba gumu, talina kikweka. Twongerezeeyo okuwoowa kubanga eba nsobi. Tetuwoowa nga mukyala alina lubuto, amala kuzaala n'alyoka akkirizibwa okuwaweebwa. Mugumikirizeemu insha Allah amale okuzaala. Naam. Ono mukyala yabuuza, Sheikh ndi mufumbo naye bba wange anvuma buli kadde nentusa ekiseera ne kimpitirirako nenjagala okumuddamu. Sheikh nkole ntya? Lwaki omwami yandibadde avuma omukyala we? Lwaki? Tovuma mukyala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah, abazaana baba Allah temubakubanga abayise bazaana. Wala tuqabbih, tovuma n'omunojjola akamoga akamulika akabi bigere biringa byantangawuzi, n'omunojjola akamoga akamulika akabi nti yakula bulungi mu mugongo, kubanga abaami abaddugavu mu mugongo eno bafaayo nnyo. Ate ekirawa mulaba tovuma wadde omulabyeko akamogo nga yalina ekitundu kye ekimu ku mubiri gwe ekitakula bulungi, tovuma. Oyo Allah bonna ne bali yali abalaba yakuwa oyo, bali yali tabalaba gwe yakuwa, tovuma. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ne waba akuvumya ennyabo gwe tomuddamu, ogenda kubeera muwanguzi. Olubeerera omuntu yenna buli wakuvuma n'otamuddamu gwe osinza omuvuma. Tulina kissa ya Amiru Gasaasina. Gasaasina yali kingdom eyo mbawarabu myaka nga 10 emabega. Amiru alina safaari gy'ava n'asanga omwami nga baaliko naye emabega mu buvubuka nga balina obutakkaanya, n'atandika okumuvuma. Bulijjo nkunoonya wabulira bwa, n'amuvuma. Sheikh n'asirika n'amuvumira essaawa nga 2 nga bavuga nsolo bali mu ddungu. Kati ensolo ebedduka ebanga piki, empewo eba nnyingi ku matu. Ono yalowooza alayika atawulira bimuvuma, n'ayongeza eddoboozi, n'atuuka n'okusaakala obulago naye nga bivumo. Baba natera okuyingira kingdom nga bagirengera akatawuni bakalengera. Amiru n'asiba ensolo, no najja namu, kati oyimidde tulwane, obedda nkuvuma tonziramu, kati njagala tukubagane, jjayo ekiso kyo. Allahu akbar. Kati wulira wano wali enkinyusi, n'amugamba nti ekinyimiriza wano
onvume ebivumo byo byonna byonna biggweyo owulire ng'omutima guteredde kubanga olabika tonaterera mutima. Lwaki? Kali akatawuni we tulaga nze amiiru waabwe tebajja kukkiriza ovuma amiiru nga bakutunuulire, bajja kukkuba ate saagala bakose. Kati tandika okunvuma. N'ava ku nsolo n'ajja n'amunywegera ebigere. Kuba jjukira onatudde ku nsolo ali waggulu, ono ate avudde ku yiye tamutuuka eri waggulu, yanywegera mu bigere. N'amugamba nti abaakuwa obwamiiri baalonda. Nze omusajja akuvumye nenvuma mamawo nenvuma kitaawo nenkuvuma mpaka waka n'omukyala ebyo byonzizeemu. Yamuvumira essaawa 2 yamuwangulira mu dakiika egi n'atula shahada. Okumanya yamuwangula bwe yamala omutuuza shahada n'amubuuza nti kati nkole ki? Gino tule ku nsolo yo. Bwe mala ogitulako nkole ki? Ogoberere yange. Kale ekyamwewuunyisa batuuka mu katawuni. Amiru yali amaze ebbanga taliiwo. Takbir, Allahu Akbar. Baniza amiri nga muli abasajja ab'ennyama n'agamba nti bano bakunkwatako bano. Omusajja kyangamba ekituufu, bano obavumira amiri ne batakulya bano. N'abagamba nti abange nina mukwano gwange oyo akooyo obulago buyo nna busaakadde, mufunire ekyokunywa mumuddabirize. Gwe baddabiriza bulago bwikooye kukola ki? Kati ndeese kiso eyo okulaga nti omuntu bwakuvuma n'otamuddamu gw'ate oba okubye mukube. Era omwami oyo oluvannyuma ennyo nga baali banyumya ne banne ki ekyakuleeta okusiramuka? Unayogera bwe bamutuba gwe bamuza ki ekyakuleeta okusiramuka? Navuma amiiri wangi, navuma amiiri ng'ekigambo kiri fane. Amiiri wamuvuma n'abanyumiza akantu ako nga bwe nkoogedde. N'agamba nti bwe nawulira ng'omusajja muvumidde essaawa 2 nanziramu ebigambo ng'ebyo ne mmanya eddiini entuufu ey'Obusiraamu. Kati omukyala tavuma, gwe sirika naye okuvuma omukyala oba muli azaamaanya. Naye bajjama ntutye Allah ku bakyala abo Allah baatuwadde eka mu nnyumba gye tubeera, tubali azaamaanya nnyo. Wajja eka nga weegonze ntukuba muwala waffe naye kati ombuuli kiyaaye omufudde nga kisiimuula byoyagala by'omukola. Wakoma okumugulira engoye omwaka ogwasooka nga mukyalina laavu ey'amaanyi toddangayo. Mukakazi kati wekeeyiya ku busente bw'emmere. Tutye Allah tabaaraka wa taala. Abantu aba batuwa ne batumalira ebyetaago byaffe. Toyinza kutegeera mulimu gwalina nti gw'amaanyi nga wali awo olabanga mugugu wamenya n'okumenya famire ennene emmenya omukyala. Tutye Allah tabaaraka wa taala. Tubali azaamanya nnyo. Kyakwate waffe katugende nti omwami akwate emitwalo 3 agiwa omwana nti omukyala nti genda oguleyo olugoye lumu lwa 3. Sente nnyingi ezo. Kyokka nga Allah tuga nti liyunfiku dhu saatin min saatihi. Allah abakuwadde waleeti ngazi abantu abeeka balabirire mu bugazi. Allah yatugambye bwabanga waleetiyo nki ngazimu enfunayo ngazi. Waliwo ke bayita akazindalo edda bakateekanga ku bidomola nga teekamu amafuta. Keno kaba kagazi eno wansi nga kafunda. Mukategedde amafuta galeme kuyiika bbali. Akawujjo kale eno bayiwamu bwe bati amata eri ne kakola ki? Kiri haramu omwami okubanga mu maka ge bwatu bwafaanana inkamu ye nga nnene nezigenda otutuuka ku bantu be nga butonyeyo butonyi bwe buti. Kiri haramu. Inkamu nnene naye eka balaajana. Inkamu nga bweri nti ngazi ebatuukeko nga ngazi neeka. Bali mu buyiniike bali awo balinga baslave. Tutye Allah ku bakyala baffe. Omukyala teweerabira nti omu ku bantu bagenda okukulisa ku minzaani ku yaumul qiyama. Okiyalinga amabanja ge ku mulimo, okiyalinga banneiba, omukyala agaanira awo agenda talina gy'alaga. Bagenda tutawaanya nnyo ku minzaani abo boolaba. Olabanga bakusaaga eka nga hakki ze nnyingi ze wali azaamaanya. Ani yagula TV yannemesa okugenda okusaala nga ndi mu kulaba mizannyo? Ani yagula TV yannemesa nga eswala n'ensala leeti tatayibula kyatalagawa nzandekera ebizibu. Obugoye obunankananka ni buno obwakunamiranga nti ani yabunguliranga. Bagenda tutawaanya nnyo n'ebirala bye tetuba tetuna budde bwe
osanga omwami abuuza omukyala alowooza magye sibetano haji awulugumanga ensolo abuuza mukyala we naye asanga obukyala buno bwokumulimu weyita waitress ani office messenger buno secretary essanyu eribeera ku face n'obuuza omukyala we nga tomutudde na mu face yatunudde eno bw'ati addamu mukyala we ate nga Allah tugenda nti wala tusair khaddaka linnas mu surati Luqman si kyampisa okubanga omuntu gweyogera naye ali wano ebigabega bitunudde eno omuntu ow'empisa gwayogera naye amufeesinga n'ebigabega bino byombi bw'ati naye aja atunudde eno mukyala ali swetano haji bulungi nzo kuzaabuza katabaniki eyo muntu ate mnanga bamagulu meeri batusinga bababuuza mukyala we okwanjulira obwanjulizi mukyala we wokka wootegerera nti neduniya yafadda meet my queen meet my naye naga nti mama w'abaana yuli wali ng'alinga atamumanyi namumanya muntu stranger kuye awulize naye naga nti oyo taata w'abaana oyo ng'alinga neiba kale ensonga eyo eriko omusomo mulamba ewakaawo wakyatutawanyiza ddala nno era wakyatulemedde ddala kisonga ate waliwo emirembe waliwo essanyu nam ndamaliriza n'ebibuuzo bino bibiri kuba obudde tetukyalina. Omukulembeze w'obusiraamu Amiru alondebwa atya? Okujjako imam yekka yaliko obujulizi okuva ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam atukulembera mu ssala yegwe yalaga engeri bamulonda. Amiri abamanyi balaga we balonda naye imam Nabi yamulonda nti ya umul qawm aqra'uhum likitabillah, anatusazanga alina kuba ne Qur'an akisoma bulungi yatuuka naki babenkanye emyaka we bityo. Naye amiri gwe tuba tugenda kulonda amiri ku kyalo ateekeddwa okuba nga alimu elements ez'okwagala okuweereza obusiraamu. Ekyo kimu, si kwagala buweereza nga naye aliko ebimufaanana nti musajja musiraamu nga kizibu omusanga mu bifoofofo bikyafu nga yeekuuma agezaako okwekuuma kubanga shaitan tetudde. Inna shaitana lakum aduwwo fattakhidhuhu aduwwa, shaitani mulabe munamwe mufule mulabe wammwe mwesambe. Alina okuba nga alimu elements eziweereza obusiraamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri nga naye yeerwanako abulabikeko, so singa mugayaavu. Tibali abakuba luddo bali balengera nti ono asembye ono y'amiru waffe. Ate kijja kiti ekyo ku ludo matatu nyawupe ateekeddwa okuba nga alimu ebirungo ebiraga nti muntu wa ddiini biidhinihi tabaaraka wa taala. Naye nga tuwerabira nti abakulembeze b'obusiraamu bamiteeko ebiri. Abakulembeze b'obusiraamu bamiteeko emeka? Omuseeko ogusooka be bakulembeze b'obusiraamu abalina ebifo nga amiri, imaamu, qaadhi, mufti, mukulu wa ttwale, abo balina ebifo. Abakulembeze b'obusiraamu abalala nga bo tebalina bifo be bamanyi ba irimu. Omumanyi wa irimu yenna gy'ava yenkana bamukulembeze wa busiraamu. Bal oyo asinga ne bali abalina ebifo. Era ono wa irimu yatereeza bali nti qaadhi ssebo etteeko likyamiza. Aya tegamba bwetyo. Owa irimu ali ku topu ate z'abano kati nga ba Sheikh Fawzan talina kifo, ye Sheikh bu Sheikh Saudi Arabia. Naye ate bano bonna bali mu nkwawaze wano. Ku lwaki? Ilmu. Waliwo aya ekigaana ekyo tujja kuba tusobezza. Kati tulina bakulembeze ba miteeko ebiri abalina irimu nga ye oyo aba overall akulembera ne bali bakama baffe baqaadhi ne bamufti abakulembera n'amala naffe aba bulijjo najja n'atukulembera. Kaakati ne tubawona ab'ebifo nga ba amiru, mufti, imam bakulembeza abo ab'obusiraamu. Nva ku muzindalo nga nebaza abateesiteesi. Waliwo ekisembayo? Kibuzo kyaffe ekisembayo, Sheikh kiramulwa kitya mu busiraamu omusiraamu okuyita musiraamu munne omunnanfuusi olw'okuba bafunye obutakkaanya? Bulabe, Muadh bun Jabal we yabeererawo nga Nabbi mulamu sallallahu alaihi wasallam yali imamu w'e Quba. Muadh bun Jabal yali imamu w'e Quba. Quba kaalo
kilomita 3 n'ekitundu okuva e Madina natuukawo. Kakati lumu imaamu asaze essola Muadh ibn Jabal naye wanvuwa. Omwami munga alina ebizibu n'agivaamu n'asalako ye n'agenda. Essola bw'eggwa abasiraamu ne bagamba nti sebo imaamu Muadh ibn Jabal tuwale tusaala nti gundi ono Sulaiman nti avudde mu ssala n'agenda. N'abagamba nti munafiq munnanfuusi. Bano bennyini bagenda bamugamba nti sebo wavudde mu ssala naye twagambye imaamu yagambye oli munnanfuusi. N'atya n'akwata ensolo ye n'agivuga n'agenda e Madiina n'ategeeza omukulu sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti byaddewo ABCD nankani naye yagenda ndi munnanfuusi n'amutumya sallallahu alaihi wasallam. Muadh ibn Jabal najja ono wamuyise munnanfuusi sigwe Muadh ibn Jabal naam aturidu an takuna fattanan ya Muadh oyagala kubeera fitina n'amunenya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanenya nnyo Muadh ibn Jabal. Ekyewuunyisa ono teyamunenya kuva mu swala yanenya ono okuwanvuya esswala ng'akimanya abantu balina ebyetaago n'ebizibu balala bafiiriddwa balala balwadde. Bwe yamala omunenya n'afulumya etteeka erifuga bayimaamu ba umma eno bonna. idha salla ahadukum binnasi falyukhaffif fa inna fihim ad-da'if was-saqim wal-marid wa dhul haja. Bw'obanga imaamu yenna abanga asaazizza mu umma eno asaaze katono kubanga mu baasaaza mulimu abalwadde abalina ebizibu abakadde abalina ebyetaago byabwe. Sijagenda nnyo mu maaso mu hadithi eyo ne qissa wabula kyenjagaddemu kye ekiriwa oli bwe bamuyita munnanfuusi yaddukirawe wa nabbi n'aloopa nga kinene. Lwaki ffe situmanyi kigambo kye tuyisa mu kamwa oga nti yo munnanfuusi kinene bal wali ate kikisinga kye tuyisa mu kamwa nti kiki mukafiiri bye twogerako situbimanyi obunene bwabyo. Nali nakatuuka wano Seeka Muhammad oyo n'agenangulira juyisi w'ebikajjo kale ate bajja banyumya ku nyewupe nimbuza nyewupe kyeki ne bakimbuulira ne kinyumira. Kati bwe nakiddingana ennyo wami nanga nti singa omanyi obubi obuli mu kigambo ekyo tewandizeyo kiyisa mu kamwako. Ne mugamba lwaki nti kinene nnyo kyogerako tokimanyi ggwe kinene. Naye ekigambo nifaq obunnanfuusi kafiru mukafiiri ebyo si byaffe. Omuntu ayagala okuyita omuntu nti munnanfuusi sooka okwate Qur'an ogimaleyo otukwatireyo n'hadisi emitwalo ng'ebiri. Ebyo byokka byokka ogenda obimaliriza oba tokyasulayo okuyita muntu yenna nti omukafiiri oba tokyasobola kumuyita. Toyinza kuddayo nti oyo munnanfuusi kubanga oba oseseetuse ng'otegedde ki kye bayita irimu. Neffe ekitutawaanya kwogera bye tusanze. Lwaki omuntu asala esswala 5 olw'okuba mufunye obutakkaanya omuyita omunnanfuusi omuyita omukafiiri? Yabange ffenna tunabeera ku imaani y'emu nga ne Abubakari ne Umaru tebaali kwemu naye nga bali mu iteegi. Abubakari ne Umaru radiyallahu anhuma imaani teyali teyenkana naye bonna basajja ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yabeera nga ku ddyo nabeera wano ku kkono era nga Abubakari amusinga. Obutakkaanya bwaffe togenda kumala obutakkaanya tekisoboka naye tutegere irimu tutule tusome. Ekitubonyabonya aljahalu obutamanya. Bwe tunaatula tusome eddiini yaffe ntugitegeera tojja kasuukirira munno kigambo nti mukafiiri tojja kasuukirira munno kigambo nti munnanfuusi. Waqul i'malu Allah atugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe bo basaale basiibe ebirala bindekere. Twena kulamula musiraamu ebyo ani agenda tulamula? Goyinza okuba nga gweyita nti munnanfuusi nga gwe munnanfuusi namba 1. Oyinza okuba gweyita nti mukafiiri nga gwe mukafiiri namba ki 1. Bal kati nno kino kanki bagambe ate bw'otula ennyo n'osoma eddiini mpaka n'omukafiiri yennyini atali musiraamu okwatibwa ensonyi okimuyita nti oyo mukafiiri. Goba okyalina ku musiraamu munno n'atali yennyini ng'omumanyi lwaki oba okwatibwa ensonyi omuyita omwetaaga asiramuke ate ekyo kimunakuwaza. Omwetaaga kukola ki ate ekyo banga muvuma. Kati bye bitumenya. Nze nkola ku Radio Pearl FM nesinza kuyisa kigambo ekyo ku Radio Pearl kubanga ewulirizibwa abasiraamu n'abatali. Ate abatali njagala batole shahada era bajja ne batoola. Eka kusinza bye mpulira ku radio yammwe njagala kusiramuka.
kati irimu byetutawaanya buli wogigenda ng'ogibbinkiramu tata'ammaq osima munda waliwo byotandika okwesamba kati fe abatabimanyi tujajamya bijajamye tuti nva ku muzindaalo nga nebaza ekibiina kya VAL batugeye lwaki waliwo obuzibu wakati wa VAL Johannesburg ne Pretoria ne Cape Town. Twafuna obuzibu nga okusooka twali tumanyi nti bantu bamiteeko ebiri nti Cape Town balala ne VAL balala bwe buzibu twasooka okufuna ku lwaki twayogeranga ku masimu ekyo kimu. Ekyokubiri nga twogera na muntu omu Cape Town twayogeranga n'abantu nga 3 ne wano nga bali nga 2 kati nga ffe tulowooza nti ali omu. Twagenda okizuula oluvannyuma nti zino ziri ttiimu 2 nga kiri leeti awo obuzibu bwava era bwe tumala okizuula ne tufuba tulabe nga tukigatta abaali nyoga nti tekikyasoboze kugattibwa naye nga twali tetukimanyi era twali tukifunyeeko ne bannaffe abava mu London nga ba mirundi 2 batuyita nga teffe tulowooza nti aliki kubanga nga bonna bagaba bali mu London naye kumbe ono mulala noono muki mulala ne tukyetegereza oluvannyuma ne tukizuula naye ekyo kyekyatutabula ffe twalinga tumanyi tukolagana muntu omu nga tunaakutambulako oyinza okuza nti Cape Town ne Johannesburg okutambuzawo n'ebigere n'otuuka bwoti era ng'abantu balowooza nti Makka ne Madiina otambuzawo na biki kumbe kilometers 500 kilometers ng'oli mu ddungu ova Makka ogenda wa Madiina si kumpi n'akatono. Era neebuuza nti wano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yavugawo atya akabalaasi nga Moroka ekutamye ali kabalaasi agenda Makka si gumu sebiri kilometers 10 mu kasana aka desert nga bw'okamanyi. Kanaffe okusooka twetonda twafunamu okubuzaabuzibwa mu mbeera efaanagana bw'ekyo ne tugezaako kigatta ne kitwemerera ne tusalawo eri trip ebeere yokka n'eno yokka. Nja kutwala omukisa guno okwebaza mukulu Haddad abadde atulabirira mu kutambula ne mu kusula ne mu kulya buli kimu. Tubali tubeera naye mpaka n'okusula ng'asula bwe tuli ewuwe yaviirayo ddala n'abantu be n'abaleka. Moroka tujagalira ebaawo wabweru nebaze ne muto wange Kagame yakwata mashini ye gye twali tugenda okunywa amafuta haji Moroka nga ya bbeeyi mugijjawa muti mugivuga muti eno mwebaza yatufunire Moroka alhamdulillah etambuza ebbanga lyonna nga tesikondoseemu wadde okukololamu wadde akantu konna. Tusaba Allah tabaraka wa taala tusasulemu ne bannaffe bonna abalala besobola kwebaza ebirungi biidhinihi tabaraka wa taala. Kyekigambo kye natandise nakyo labikako naawe lumu ogende nti nange mpereza ku basiraamu mpereza ku busiraamu mpereza ku da'awa oba oliawo Allah aligamba nti kale kano wano wafunawo ku makisizi zino biidhinihi tabaraka wa taala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين.